abalungi, nsanyuse okuddamu okuba nammwe omulundi omulala era munzikirize mbakulisa emyezi gye tukubya amabega ate mbaagalize guno ogufundikira omwaka okubagendera obulungi. Abafunye ebirungi tusanyuka wamu nammwe ate nammwe abafunye okusoomoozebwa okw'enkula yonna tunyolerwa kumu Mukama abakubagize. Mbaaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero ekissuula ebibi bisiŋŋana mu kitabo kyaffe OGWALO Nkeesa lukya ekyokubiri. Ekitundu ekiwedde era twabadde mu ssuula eno yennyini nga mukyala Namulondo maama wa munnaffe amunyumiza ekyaviirako Kibiriga okufa okumu n'abantu be bonna, era bwe twawunzikidde nga Kibirige n'omuto bo bamaze okutugumbulwa amajiini, wabula eky'ennaku nga n'omukyala Gguse bwe gaali gasinziira okuwuutira. Katuve wano wennyini tweyongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ebibi bisiŋŋana. Ebizibu mwe bitamanyira nnyumba mbi n'omukyala byali bimuleese era nti ono yatandikira mu kkubo okuyomba ng'anenya katabani ke n'okukabuuza kye kaali kakyakola ate nga yali akatumye kwanguwa. Wabula nti ono bye yali akyayomba teyabiggusa okulengera bba awamu n'omutabani nga bombiiri bagudde wakati mu luggya era nga bafaanana abatakyalimu mukka. Nti nga yeesansabaga yayagala asembere yekkaanye wabula tebyamuganya era ku bigere ebitaano bye yali yakasimbulako kwe yakoma n'afaanana akwatiddwa omutwe omuteezi era mu kamunguluze ayitiridde mwe yayitira okwerindiggula wansi ng'aliko amutalantudde. Eky'ennaku ekirala ku mugongo yali aweeseeko omutwe yali mu myaka 3 era nti kirabika ono omuto kwe yatuusiza omutwe kye kyamuviirako okufa era nti ye yasangibwa guliko olubala olunene nga n'ekiyinja ekyali kiteeberezebwa okulumutuusaako kiri kumpi awo kitobye ensanke. Nga ndi mu maziga amayitirivu nabuuza maama engeri mwe yayita okumanya byonna ebyo ebyali gy'ataali, kwe kuntegeeza ng'ebimu bwe byabanyumizibwa Ssempeke omukomazi eyali agenda okuyimbula embugo, ate ebirala ne bibategeezebwa mwami Ssemusu anti byonna ebyatuukawo yali abiraba bulungi ng'asinziira mu katuli akaali wansi w'eddirisa mu kisenge mwe yali yeggalidde, era nti ekyalo kyonna kyali kyakuggwaawo singa mwami Ssemusu yali tazze mu ntegeera ye kumanya nti ekiwuuta abantu mu ye mwe kisinziira, wabula nti yagenda okusala bw'ave mu by'okulingiza ebyali bimukaabizza agawera ng'agabadde amaka gafudde muyonga mu ngeri gye yagamba nti yali yabwerabize na kusoberwa wabula si mu bugenderevu. Naye wadde kino yali afaanana akikoze ekikeerezi naye era kirina kye kyataasaako kuba singa yasigalawo oba oli awo omuyise yalaba binaasooka akuba enduulu eyasomboola abawera naye yandifudde nga tannagikuba, oba bwe bandimuganyizza okugikuba bonna be yasomba baali baakufiira wano kuba ebyali biwuuta nti byali byetaaga bayitirivu okusinga ndowooza ekyalo kyonna bye kyali kisuza. Maama ye teyamanyira ku nduulu anti okuva ewaali wagudde bannaffe waali wala okusobozesa enduulu okutuuka nga ekyetissa obubaka bwayo obutuufu, era abaali okumpika abaagiwulira n'okumanya bwe yeetaaga okudduukirira. Oluvannyuma lw'okulaba bino mu bo mwe mwava abajja okumutegeeza ebyamukubisa omulanga nga bw'apapiriza okweyuna ewaali wajjudde emiranga gy'abadde munnangonde Sootya. Oluvannyuma abaali bakuŋŋaanye baayagala bakukunule mwami Ssemusu mu nju mwe yali yeetabidde abannyonnyola ekireetedde amaka amalamba okutokomokera mu luggya lwe. Ekyokuvaayo yakigaana era eyo munda gye yasinziira okubeegayirira nga n'amaziga gamukulukuta n'abategeeza ekyali kibaddewo n'engeri mwe kyali kiyise. Yabeegayirira obutafuba kumweyoleka singa baba bakyayagala okussa ku gw'obulamu naye nti ebigambo bye abasinga nga ne maama mumutwalidde
basooka kubiyita byakukangakanga nakwagala kwewolereza. Era abaali bataamye obugo nga bakulembeddwa evvubuka liikatajjo eryali lyemanya essajja baasalawo bamenye oluggi bamutunguleyo afulumizibwe mu lujjudde oba kuttibwa agajambulwe. Abaali bakulembedde eddimo lino ng'oggyeko Katajjwa ne mukulu wange Kalule yali musaale nnyo era singa kye baaliko kyalimu ebitiibwa ye yandibadde omumyuka wa Katajjwa mu kuwangulamu oluggi. Nti nga bakola kino Ssemusu yabeekubako tebageza naye nga bwe bagamba nti ezaakali empaka zinyagirwa mu ssaazi bannaffe baagaana okukkiriza bino nga babiyita ga mu lubaale anti osiima olabyeko era bwe batyo ne bayingira. Munnaffe Katajjwa nti yeevumbika butereevu mu kisenge ekyalimu ow'amaaso g'ekikolimo nga ne Kalule bw'amuvaako emabega. Wabula nti Katajjwa olwali okutunuulirwa eyali yeetisse ebiteega n'atandika okukenena endusu era waggulu teyabandaalayo nga ye n'eddimu abali butoola malusu na ddookooli. Abaali wabweru omwali n'abaali bayingira bo baawulira kigwa ne batasooka kumanya ani yali agudde mpozi okuteebereza nga gwe baali bavunaana yalindigguddwa. Wabula abaali bakyebuuza baagenda okulaba ng'emisinde egifulumya Kalule gyanjawulo ku egyo egyali giwuliddwako. Anti bwe yalaba munne ng'agudde ewatali yadde okusambagalamu n'amanya ng'ebyali bibabuuliddwa bisobola okuba ebituufu, kwe kusalawo enju agifulumya emisinde era abaali bayingira baataatomera be abaamulengera ng'ajja ne bakola kye yaliko okumuviira mu kkubo. Kye yalaba yakinyumiza mu kkubo era kye kyabamala bonna okusalawo eriyingira omwa Ssemusu balisuulemu emisanvu si kwekungulira binaabalema kwanika. Kalule ekyamuyamba yali akyali mu lukuubo olwali luvaako omulyango oguyingira mu kisenge omwali eyali afuuse ekyetere era nkakasa singa naye yali ayingidde kumu ne Katajjwa singa mu mboozi z'abagenzi kati yakola ng'omutwe omukulu. Ku lunaku luno bingi ebyeraliikiriza ebyatuukawo era ebyannyumizibwa wabula enfa ya bannange yampuniikiriza ekisukkiridde. Maama era yantegeeza nti engeri abaaliwo okutya gye kwali kubeefunzizza n'emirambo baali batidde okuddamu okugikwatako wabula nti oluvannyuma abaagumaagumamu beevaamu ne bagyetikka okutuuka gye gyaziikibwa wakati mu miranga gy'abangi. Ng'alangibwa okunyumya ebyali byamugaanibwa oluvannyuma lw'ennaku nti ne mwami Ssemusu yakafiiramu n'aleka emmaali eyali yamukooya obwenkanidde awo. Kati oluvannyuma lw'amagenda ge nti amajiini ge yali yagulira mu butamanya gaatandika okutalira ku kyalo ewatali yadde agagambako era ne mu kaseera bino we byannyumizibwa embeera eno yali ekyagendera ddala mu maaso nga bugolo. Emboozi embi obw'enkula eyo yatuuka kuggwa nga nze ekyokukola sinnakirowoozaako anti n'obulamu nali nnyongedde okubulaba ng'ekitagasa mpozi entabiro y'ennaku ejjudde ebibonoobono ebizibu by'okwefumiitiriza. Natuuka ne neewulira ng'atakyatya na kufa era enfunda eziwera nawulirwako nga nneeramuliza olumbe lunzite nveewo wabula nga nkoma ku mugo gwa ntaana ne nkomawo mu bulamu obw'okumbonyaabonya. Ampuliriza, bwe tutyo bwe tufundikidde ekitundu kyaffe eky'olwaleero era essuula ebibi bisiŋŋana bw'etyo bwerabise. Mpaka omulundi omulala bwe tunadda n'ekitundu kyaffe ekirala mu ssuula endala era enkambwe obulala. Amajiini ganneeyoleka. Atakuumira mpeera abankuumire, mubeere bulungi era mweraba.